Nga bwendaba akawungeza akolunaku olwaleero mwebale kutugoberera mwebale kutuwuliriza abali ku Impact FM Radio Rasa Mayinja omutesitesero omwanjuzi akawungeza akolunaku olwaleero nze Mulanzi katambule wetu tempaka bwe tunamalira program eno tulina ebitundu bibiri kino kye kitundu ekisooka ate era kutuseeko ekitundu ekyokubiri program eno eddibwamu ku lunaku olwa balaza n'olwekyo bw'obanga gy'oli osobola n'okutegeeza abalala ababeera bize mu biseera nga bino okubanga ssaawa ezo mukaaga ez'ekiro basaako olwa balaza nga tuyingidde olwokubiri ne balaba so olunaku olw'enkya ojja kubanga programu eno ekutuukako ku mitimbagano gyaffe gyonna ku Impact kwokka kwoyinza obutagifuna. Tukyatunuulira obusamize akati leero tugenda kwongerako ebikolwa by'omusamize byebiriwa twagala okutegeera ekyo abantu bategeere we twasemba ng'omusamize ali kugamba nti waliwo ebitiibwa mmwe bye mwewa mwabali mu musiraamu oba mu katuliki oba mulokole naddala ng'ekya Ssaalongo nga bo kasoyogera nti nze Ssaalongo y'omusamize akulaba nga oli wuwe era ng'oli musamize abakulu bano bagezaako mugamba nedda makolo olimba ne makolo leero ng'onyumye ovaako wa ennaku zino ennaku za mukasa ennaku za mukasa ennaku z'omukasa kogwe k'osala ekimemeya mukasa yakugamba osale n'ekimemeya nanti mukasa mandwa nkungu nnyo era yo nebituba nga tuzimba amasabo tugizimba essabo lyayo era bw'oba ogenda okukiika olina okumala ennaku 3 ng'onokiike wa mukasa nga tulegadanze na mukazi yenna ng'onoogende wa mukasa. Okay, bw'oba ng'oyagala okutweyungako okay nga sinabakola ekyo Sheikh Abdul Sabusolo oli otya ssebo? Alhamdulillah rabbil alamin. Okay, kale nja kukikolako edda. Bw'obanga gy'oli oyagala okubeera ekitundu ku programu yaffe eno tulina ennamba eya Samasa era ku screen yawo gwali ku DreamTV ne BTV ogenda kubanga ogiraba era mu kaseera katali kawala nnyo mugenda kuba mulaba BTV ku Azam tugenda kuba kwetuli era tubategeeza nti bw'abadde ku Azam nga mugamba ayiba naye programu nga tulegira baffe tuli eno nammwe muli sorted so twebaza Katonda olwekyo nakyo nti yakikoze era essaawa yonna mwaba tusindikira bakanga mwagala nti nno DSTV ate yo etemufaayo awo nawo tujja n'obaka okusinga mu busindikire bali aba DSTV bategeere nti mwagala DreamTV BTV ku DSTV kubaffe bwe twogera bayinza okulowooza nedda tugezaako kubaako kye tuyisaawo nedda programming yaffe nenge gye tukolamu ebintu wano eri ku ddala lya waggulu nnyo ddala sukkulumu era bw'aba Allah bw'aba Katonda agamba yakyekyo abo benjagala babenga baweereza ensi n'abantu bennateekawo kale nno mubagambe aba DSTV nti twagala DreamTV ne BTV ku DSTV bajja kubanga bakikolako naye ku screen awo tugenda kuwa ennamba kwosobola osindika obubaka osindikako obubaka oba SMS oba WhatsApp ku note 787 12 5 gwali ku Impact FM note 787 12 5 alright omukatuliki oli bulungi twakusubwa luli era ebibuuzo byo nnyina wano bingi naye njagala gwe oba osooka okuwogera ku ebikolwa by'omusamize byebiriwa ne tegera nti oyo musamize oyo aba musamize bw'omala ekyo Haji ayina hadisi gye yasuubiza okutuwa tajja kwogera nga tagireese kyekimu ne Mulumba simanyi oba mukyajjukira nze nkyajjukira Mulumba ayina hadisi gye yaleeta wano gye yalanga nga ayagala okuwaayiriza Nabi Muhammad ne Haji naye n'agamba ayina eyiye kati ku bombi abo ababiri leero omukatuliki bw'amaliriza njagala kulaba ani mulimba ani atali mulimba omukatuliki neyanza sebo akakisa kano akampeereddwa
nyaniriza ku bantu mwenna abatunuulira olutimbe lwa DreamTV n'abawuliza Radio Impact. Nze Sonko Charles okuva ejjokolera balamusizaako mwenna ne mwami Jjuko omutunzi wa Bayibuli awo atera okututuguza Bayibuli ejjokolera ojjuko nkutumidde nnyo omulimu gw'okola webale nnyo webalire ddala gy'ova yonna kulamusizaako. Twagala okutunuulira omusamize omulabira ku bikolwa ki. Nga omulundi gwe nakoma okujja wano nalaga nti mu ssuula ey'e11 lubereberye abantu bwe bamala okusaasaana oluvannyuma lw'omunaala gw'e Babeli abantu baabeera mu buwangwa obw'enjawulo ne bayisa mu mpisa mu ngeri nga bamaze okutabukatabuka bwe baatuuka amawanga ago gye baabeera abantu baafuna obuwangwa kati mu buwangwa bwabwe mulimu empisa mulimu obulombolombo mulimu emikolo egigwa mu mitendera egya buli ngeri naye ng'ekintu ekisinga obukulu kigwa mu tuluba lya kusinza. Kati okusinza kwonna okw'omuntu gy'ali oba mu Isirayiri oba mu Firisuuti oba mu Lebani oba muntu ava mu Iraaka bwetutuukira ne kubaffe abava eno wano mu bumpimpi wano mu ggwanga erya Afrika tulaba nti ebikolwa ebikolebwa mu mikolo egy'enjawulo ebivaamu mu buwangwa bwe giba gigwa mu oba nkayite kanyomero mu ngeri y'okusinza ebikola ebiba kiba kikoleddwa kyonna kiba kiraga nti omuntu ebintu byakoze bya busamize. Okugeza singa omuntu azadde abaana babiri bazaalibwanga abaana aba bulijjo naye oyinza okwesiŋŋana mu buwangwa obumu ng'abaana abo baba babazadde babatwala nga banjawulo abamu babatta nawulirako mu Nigeria eyo nti babatta wane waffe olw'okuba abantu baba mu Buganda baba abantu basuubira nti omuntu azadde abaana aba babiri baba baze mu ngeri ya njawulo. Kati olw'okuba mu Buganda wano balinga tebasinza Katonda gwe nayogerako Katonda wa Isirayiri basinzanga bakatonda abalala abagwa mu betuyita balubaale era owulira waliwo olubaale Mukasa waliwo olubaale Eddungu emyoyo egyo kati mu ngeri efaanako bweti abaana bwe babeera ababiri batyanga nti abaana bwe baba tebatuukiriza mikolo gyakubeera nti babakozeeko okwetanga okwokebwa oluusi abaana abo baba tebabakozeeko nga tebajja kufuna mukisa gwa kubanga bagaggawala walingawo emikolo egyakolebwanga. Kati emikolo egyo egikolebwa egyagwanga mu kubinuka okwetangira nga mulimu okulya mulimu okusinza egikolebwa nakati ndekoli ayogere makolo emikolo egyo giba gigwa mu kusamira so nga tujja kulaba ng'omuntu azadde omwana mu ngeri yemu ba muntu Muganda omwana oyo nabeera nga takoleddwa mikolo egyo nga taliiko kyatidde nti abaana bano bwe siiba kolera emikolo gino bayinza okunjokya oba yinza obutafuna bugagga. Kati ogenda okulaba nga abaana basobola okubeerawo kati mu nkola eyo omukolo ogukolebwa ng'ozadde abaana ababiri bonna n'obaga nti abaana bano ba Katonda Mukasa oba lubaale Mukasa yabampadde kwagenderangako n'okubinuka n'okufumba ebijjulo n'okukola emizizo egimu egyagwanga mu kubinuka kubagana ebyensuti kulinnya mu mmere ebintu bifaanana bwe bito biba bya busamize kubanga bwe kidda mu kusinza Katonda omuyinza w'ebintu byonna nga yakuwadde abaana ate gwe nolowooza nti lubaale Mukasa yalinga okuba nti yaddidde eggi ly'omukazi ne liyingiramu obukulwe bubiri lisobola okubeera nga Mukasa yakoze ekyenjawulo so nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna era yaddira eggi liri oba ne lyeyawulamu oba obukulwe bubiri ne bubeera nga bwe buyingiddeyo omwana ne bazaalibwa ne bafuuka abalongo. Mu nkola efaana bwete abaana ne baba bazaaliddwa kati nga mu Buganda emikolo egikolebwa bwe gibaamu okusinza kukuba ngoma kugenda kukwata bunyenyenkule kuwemula obwo buba busamize okukuba engoma babusamize nkugambye kiba kidda mu kusinza kubanga abaana bano bazaalibwa baga nti abaana bano baweereddwa Katonda Mukasa yabawadde oba lubaale Mukasa. Kati lubaale Mukasa oyo olw'okuba nti abawadde balina omukolera emikolo nga bamusinza kubanga abaana bano batabakolera emikolo egyo bayinza okuwokya ababazadde oba bayinza obutafuna bugagga eri bana ababazadde. Kati olw'okwetangira enkola eyo emikolo egikolebwa mu baana bano mu kujaguza kibamu okusinza lubaale Mukasa. Kati wabeerawo okuwemula wabeerawo okulinnya mu mmere wabeerawo ebintu bingi okutamiira naye ng'ekigendererwa ekiri mu kusinza okwo buba busamize
kubanga ekigendo nti babavudde ku Katonda omuyinza w'ebintu byonna abawadde omwana ate ne babeera nga batadde ku lubaale mu kasaka togenda okulaba omukolo ogwo mu ngeri faana bwetyo nga mu kuzaala abaana kyova olaba nawulira ku Sande yaggwanga oli agamba nti omuntu okumutuuma Ssaalongo mu bulinnya lya Busamize kale kyewuunyisa nnyo omuntu okulowooza bw'atyo nti mu buwangwa olw'okuba nti empagi nnyingi zisimbiddwa mu kusinza balubaale zesigambako obusamize bungi omukolo gw'embaga bwe guba agenda kubaawo bakwanjula ebintu ebikolebwa wano mu Buganda kulya mmwanyi singa tuba tugenda kwanjula kufukako k'amazzi wansi tusooke tuwe bajjajja ekyo kiba kya busamize kubanga oba oddidde emyoyo giri egy'abajjajjaabo ogiwaddeko ku mwenge guno katulaba nti ekikikulwa kya busamize. Abakatuliki basamira? Abakatuliki tebasamira. Father singa ayimirira abakristo bakola ki? Waliwo abakristo n'abakatuliki. So abakristo basamira? Abakristo tebasamira. Okay. Singa father oba bamuyita batya saba bwana mukulu ayimirira singa ayimirira n'agamba n'abuulire enjiri nti bakatuliki mwe bembuulire enjiri temusamiranga aba ategeeza ki? Kyaba ategeeza obutawongerera myoyo mirala n'obutagisinza kubanga ekitiibwa ky'obutonzi kiweebwa Katonda yekko wa Isirayiri. Kyenava njogera emabegako eri nti wano eddiini yagenda okujja abajulizi okubatta babasanga basamira. Kakati ye yalinga eddiini ya wano nga basinza lubaale. Kakati Mapeera bw'agenda okujja ne Brother Mansi atuyigiriza okubeera nga tuva ku ddiini eno n'ensinza ne baddewo mu buwangwa buno bwa Buganda ne tudda ku nsinza eya Katonda wa Isirayiri. Kyova olaba nti n'abantu bano kululinga Dokita yogereraga nti olwo baba bajeemera okusinza Katonda wa Buganda wano. Okay. Waliwo ekirala omusamize kye yatugamba bo kye bakola emizimu n'abafu bantu baabwe nnyo. Abakatuliki basinza abafu. Nedda ssebo. Abakatuliki boogera n'abafu. Nedda ssebo. Abakatuliki basabira abafu. Yes ssebo. Okwo tekuba kusamira. Ate nagambye ekintu kusinza kiba kigwa kujja Katonda ekitiibwa kugwe kuba okusinza obusinziza mwoyo osinza muntu kiba kitegeeza nti ekitiibwa n'amaanyi n'obuyinza byonna bitadde eryani eri oba omwoyo ogwo oba era oba oli omuntu oyo. Kale n'olwensonga eyo nti bw'obanga okiraba bw'otyo mbuuza kutegeera ekirifa abakatuliki tusinza Katonda omu gwe twatula nti Katonda omu mu busatu. Makolo buuza ki? Mbadde mbuuza mukulu Mukatuliki agambye nti singa omuntu ayiwa ku ttaka omwenge oba amazzi aba akoze kya busamize naye faaza bwe mumala okusaako omusika naserengeta ku malaalo nasamulizaako nawe nasaba n'omukisa aba akoze ki? Aba asamidde. So ekitegeeza omukono olyoka oyogere nayogera nayogedde nti emikolo tulina emikolo egy'enjawulo n'emizizo mu bwe mutenda. Nayogedde ku mukolo ogw'embaga nenjogera ku mukolo ogw'abalongo kati ate ono agassa omukolo gw'abalongo n'ogw'abaki n'ogw'abafu. Tuli kutunuulira kusamira tetuli kutunuulira kusamira mu balongo kyokka tugambye ebikolo omusamize omulabira ku bikolwa ki? Kibuzo kyo kiri kiriya kati tulabanga faaza bwakirira emagombe asamira mu kereziya omusaserdoti yenna oba amazzi gonna tugakozesa mu kabonero ka kutukuza. Ngotukuza ki? Ntaana oba mulambo? Oba entaana oba ettaka oba omuntu kyova olabanga mu kereziya omuntu bw'aba ayingira wabeerawo n'akakwakutibwamu amazzi ako n'okwatamu bwoti ng'obwo bolaba bano bandibadde nga bafuna wuzu tukwatamu bwoti amazzi
n'okuba akabonero amazzi ago kaba kabonero amazzi so tugakozesa bwenkuba nga sikutte mba simuli mutukuvu anti amazzi tugakozesa nga akabonero tewali buzibu so akabonero ako kyogezako okuŋŋamba nti singa sikwatamu nenkuba akabonero nze siri mutukuvu sikyentegeezezza kubanga ate kati olaba naawe wali olinga abuze oba abalabo balambika banno boolaga eri kubanga omusamize kyabadde ayogerako kino ate abadde ayogera ku kya entaana ate kati nze nenkulaga ku kusinza eno nga tuli mu kyaki so tantegedde bulungi ŋŋambye gamba faaza bwajja ku mukolo gwakolaki gwakwabya lumbe naye netumala okwabya olumbe muntu bamuziika dda nebwe tumala okwabya olumbe faaza aserengeta ku malaalo bwe gaba gali kumpi awo nasamuliza ku ntaana nakuba akabonero obutuba busamize si busamize kyengezaako kunyonyola kyalina okutegeera so faaza okugenda ku malaalo aga omuntu eyafa of course amalaalo gabagoye yafa ku bukatuliki si busamize ate nga naffe wetumala okwabya olumbe okusaako omusika namwe muddayo tuserengeta emmanga netumala okulima amalaalo nemunyomwe chairman eddakiika tukuwadde nyingi ezo zikumala talina kyakuwunzikiddemu ku malaalo mugendayo njagala nzikatirize nga no ku malaalo mugendayo kyekiso tetugendayo kusabira amazzi mugayiwako amazzi tugamansaayo omusamize bwagenda ku malaalo agendayo agendayo kukolayo ki kyemukola nabo kyekibatwalayo kyabadde akugamba kyabamwatudde wamu n'abatulaba pulezidenti asagala ntwalika bwatugwangata mumusamize kubanga yalakunzijako waya enkola gyagala okungatta musiri musamize tongatta mumusamize kubanga yakunzijako waya sheke kasooka akunnyonnyole sheke onnyonnyola kiwa pulezidenti atangatta mumusamize tetugenda kusamira sooka owulirize nga mugoberedde eri ekyomusamize oli kyakola so mwenna mugenda abasamize bagenda ku malaalo abakatuliki bagenda ku malaalo n'abasiraamu bagenda ku malaalo kati mwe muba mugenze kusamirira kyekyo amazzi tegaba gakusabira kyolina okunyonyola hajiruba yabagamba wano nti Allah ye saabasamize ne mumuyisaamu aweegulekananisoko ne bakuvuvuba naye ntandise okulaba ebikolwa kati biyinza okubatambulamu ndaba mwenna katuwulire katonda w'aba 7 day omusamize amulabira ku bikolwa ki wadde ogambye nti nno katonda w'abasamize manya w'aba 7 day tukkiriza nti katonda w'abantu bonna o 7 day kibiina ekikkiriza katonda wa bonna era nekigoberera byayagala okukola. Webale nnyo mwami Mulanzi, njagala okwebaza ffenna abawuliriza. Waliwo abantu be nasanze abawuliriza naye nga tebategedde nti ate yenze kuba nabadde ndimu engeri y'okwambala. Naye bayogedde statement wadde beerera ku bye tubeerako wano. Wadde yansanyusiza naye njagala okubeeyongeramu okubakola ki okubajoyininga naye nange nenkireka nengamba waayi bwe naayogera bajja kuwugira nnyo. Aga nti bwe mba nga atagalamu bw'ati bwe yayogedde omukyala okuva mu Bukatuliki nyingira bu 7 day bwe yabadde statement ye okwogera ku ffe. So nange nakyeyumirizaamu nenga nti kanyeyongera okusaba Mukama kaninde sheeke w'essanga kyanaagamba seeka ye talina nnyo buzibu. Okay, omusamize omulabira ku ki? Omulabira ku ki? Omulabira ku bikolwa ki? Kaakati baatuuse ku bikolwa so ng'era omusamize ku omulabira
singa tubeera wano ffenna omuntu omuadventi omulabira ku ki? Enviiri oyinza okuba asaziza ezimu nga kimeme yange omusamize nekkanzu ng'ayambadde yeemu. Waliwo rajiro yajja wano ng'ayambadde kiyisiraamu n'ogamba alinga ono nga alinga muzirikalenge kalinga lunelaba kakati ebyambalo n'omubiri gye tulimu ne language gye twogera si yeeraga kye tukola ki kye tuli wabula ebikolwa nga bino. Mu kyamateeka 18 olunyiro lw'10 waliwo ebigambo ebiraga omuntu nti musamize. Kati oyinza okubanga munnange okikola mu ddiini ng'era okikola ng'opraisinga nnyo ne Katonda, naye nsaba busabi Katonda abe ng'akubikudde amaaso ti ekikolwa ekyo kyenkola si kya busamize. Waliwo abakozesa amazzi mu kyaki mu ngeri ey'ekisamize, era mwana wattu ne gakikola ne gabeera ng'abantu abakola ki abaliggato abawona. Praise God, Mukama akuwa omukisa naye nga musamize. Kaakati kyamateeka 18 nja kutandika n'olunyiro lw'10 lugamba bwe luti tewalabikanga omuntu yenna ayisa mu muliro mutabani we, ekyo kikolwa kimu, oba muwala we. okuyisa omuntu mu muliro bantu babawaayo nga saddaaka. So abasamize be basaddaaka bawaayo abantu nga saddaaka batabani baabwe. Eriyo n'omwana omu abadde agenda kutula P7 naye engeri gye yafuddemu nga yasaddaaka bamuwaddeyo. So saddaaka eryemu yaggwa ya Kristo, endala okajjawo tumanya za busamize ne bwoba owaayo ndiga nga saddaaka, ne bwoba owaayo ki so that nti ogiweeko ebibi byaggwa. Yesu yabimala eggologoosa. Kati gwateekayo ekintu kyonna ekirala owone ekibi mu kifo ky'okusaba Yesu Kristo akuggyeko ebibi, n'okiwaayo oba omuntu omulala yenna n'agamba nkuggyeko ebibi mu linnya lya Yesu Kristo, oba busamize proper. Okitegedde wadde kati omanyi bwe twogera obusamize tutunuulira nnyo bamakolo abejjayo bamaama fiina bakinagoyidi, naye obusamize busensera mu church. busibuka Abamu bakwata ne ku makooti g'aba preacher kyafune ku maanyi go preach oyo oba osamidde. Eriyo naye abamu abeekumba church ndi eno sigivaamu. Kaŋŋende nyongera bwe nti agamba nti oba muwala we newankubadde akola ebyobufumu, obufumu busamize. Tugenze obufumu kyeki? Obufumu Sheeka kale Sheeka alina kyagamba kiki? Omukazi yakwata ku mulagiro gwa Yesu yali asamira nedda. Kati Uganda akwata ku kooti ya pastor lawa. Pastor Yesu pastor Yesu wabinjawulo. Yesu ye mukama waffe. Yesu ye mukama waffe. Yesu ye mukama waffe. Ate pastor si mukama waffe. Ate Yesu anti nkugambye omukazi akwata ku mulagiro anti gwa Yesu yali asamira. Newankubadde alaguza ebire, waliwo abalaguza ebire, newankubadde omulogo oliyo gaba mu ddogo ddungi, newankubadde omuganga yoyo gabagamba omuki omusawo, newankubadde asamira emizimu
newankubadde emmandwa ow'emmandwa makolo byalimu newankubadde abuuza abafu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sentaana abuuza abafu eitha okubabuuza okubalamusa oba okubeebuuzaako ate abasabira naye ekyo ekimu osabira baaki gwe lwaki teweesabira tolina mimwa anti ndikwetaasa omukatuliki yaŋŋambye munnaaye namuyingiridde anti kati omukatuliki mpulira bakikola kyova olaba siri mukatuliki nemo kikola oleme okusamira siri musiraamu nemo okusamira okutonda okugenda mu gundi kyenva mbeera omuseveniside bw'obuuza omufu kaaba omufu gw'obuuza yafanga ateekeddwako okubeera omutuufu musajja wa Katonda. Wano waliwo omusajja omunene nnyo mu balokole bamuyita John Ebirioboa. Buli alina akakwateko Ebirioboa musamize. Ebirioboa yafa dda mu 87. Ni waliwo abakyalina agafaananyi ge ebitambaala bye ebibisaala bye ate abangobya bonna bali awo. Omufu tetucommunicatinga naye. Bayibuli etugamba nti omuntu bw'afa n'amaki n'ebibye bikoma bagamba okwagala kwe n'okukyawa byebimu. Teri magoba mu magombe. Tetwetaagisa kusabira bafu. Esaala gye ntawaana okusabira afu nsabira ono Haji agende muzigiti akubemu ekirooto nga kimugamba kubeera mu 7th day kuba ajja kiwulira tajja kuvaayo kugaana kirooto ekyo. Waakiri ekyo nkisaba naye siyinza kusabira mulamo ng'oli Sheeka bwe yatugamba Mutume Muhammadi bwe yalabanga nnyina ne kitaawe bafudde sibasiraamu n'alyoka agenda ku kabbuli hadisi tannagireeta eyo n'alyoka ajja gireeta oyo munakkiswa n'alyoka agenda ku kabbuli n'abatoza shahadu atooza kaliinu ki shahada oyo musamize kati osaba basamize ono lwako yagamba Allah naye nze nkuteeka ku Muhammadi kubanga ye Muhammadi yagenda okusinzira ku Sheikh mukulu Sheikh Mazzi n'afukamira oba yafukamira oba yakola atya n'abatoza shahada nti omukaliinu nejja n'abatoza shahada ne badamu oba baatawaza shahada teetaaga wuzu teetaaga wuzu okay afudde teetaaga wuzu agade afudde teetaaga wuzu bw'abanga afudde teetaaga wuzu oyo mukugu mukufunyisa wuzu abafu Sheeka siwe kiri abafunyisa wuzu abafu oyo bagambye kunyonyola bya busebe tebikola ki tebikolera n'olwekyo okubuuza abafu media communication medium oba sosala abo bonna baaki bakusamira ebyo kubikolwa ebyo byerimu. Waliwo n'ebirala okudda ku bitonde n'obigulumiza busamize mwana wattu n'okusuuta nnyo n'olaba mukyalawo n'akujja ne Katonda oba osamidde kuba okusamira kwe kusinza ekitali Katonda. soko kwatirekawo nja kuddira Sheikh Aman gwe wejjeerezebwa okkirizibwa okwogera bali ababiri nkyabakutte omusamize omulabira ku bikolwa ki katwagala kulaba bikolwa ebya Allah kwa batugamba yesa abasamize eki byakola. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi akmala lana dinana wa raditu lana al-islam dina
wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'd. Amatendo ga Katonda omu yekka Allah, oyo omutonzi asinzibwa ebitonde byonna mu ggulu ne ku nsi. Katonda waffe Allah ddala kituufu nga ye yatutonda. Ebisinzibwa byonna ebitali Allah bisinzibwa mu bukyamu. Tumusaba Allah bawadde ekyengera ky'obusiraamu akitukuumire. Baganda baffe abatannaba kusiramuka, nsaba Allah balage ekituufu basiramuke, batwegatteko tubeere nga tuyingira ejjana tuwone omuliro. Mbalamusizaako nnyonnyini ddala n'ekiramuso eky'emirembe ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya n'eddoboozi nga moderator babagambye nze Sheikh Amani Kyeyune, ndege ya nsajja esooka nyinimu okulya kasooli, maze okutuula mu studio okusomesa eggwanga ebyo ebikwatagana ku nzikiriza nze nga bwendaba mu programu yaffe eno. Omulamwa gwaliro mulungi gubuuza Musamize omulabira ku ki? Bayibuli eyo engeri gyeri ya Luganda erina ebigambo byayo biringa kasaale tebiweta koona. Bayibuli egamba nti abantu ng'abo muli balabira ku bibala byabwe. Allah atugamba mu sura ya 9 eyitibwa Tauba aya ya 9 yakaga mu 8. Allah agamba nti innamal mushrikuuna najasun. Buli musamize yenna waali. Allahu akbar. Omusamize kasobera osamira Mpitambi. Allah yagamba oyo abankebuka. Mpitambi. Allah nga yamugamba ekigambo kiyitirivu. Buli musamize yenna agatta Katonda n'ekintu ekirala najis. So Mpitambi. Ekisookera ddala so kwateo kati nze nkusabye twagala tutegeere Haji Lubowa kuba oli musajja musiraamu. Haji Lubowa yali alimba nti Allah ye Ssaabasamize. Soko jjewo ekyo. Anti kati moderator nze. Anti yaje so akira nkibuuziza ggwe. Haji Lubowa musiraamu yali alimba nti Allah ye Ssaabasamize. Kakati fe ababeera mu programu wano mu byempewo tubanga bagolokipa. Bw'okwata akapiira n'okasimula bw'oti gwosigale n'emiti ebyokuteeba akayise bigenda eri abasambi. Kakati ebyo oba ebibuuzo obuuzo ne yayogedde ono gw'olina okubuuza nti Haji wali olimba aba wali oyogera Allah Musamize. Ekibuuzo yo ky'obuuziza kirungi naye mbadde nkusaba oleme kimbuuza. Mukanyomeraako moderator nagamba moderator tofaayo gwe nkumanya oli mulungi mu kuvuma era onaatera naye kati nze mbuuza bubuuza Allah Musamize. Ati nkusaba bwe nti enyanjula gy'otwanjulamu mu programu bw'ogamba nti si Musamize oba Musamize kikuta sisobola kumala gakuddamu bwe ntyo olw'ensonga omulamwa gw'olanze gubuuza Omusamize omulabira ku nanti kwe kubuuza ekibuuzo ky'ombuuza owulira kiyungagana n'omulamwa guli buterevu nnyo kubanga mpozi nga leero ogamba nti oyo si musiraamu. Ate kati by'obuuza byono naye bwe biba bibyo moderator bwe biba bibyo ne bw'aba waali moderator bwe biba byo njagala ombuulire Allah kyeki. Sokodde mu kyange Allah Musamize. Ati nkubuuza Allah kyeki. Bwe mmala okuddamu ekyo nze nga nkuddamu Allah kyeki. Moderator kankubuuze ekibuuzo. Lwaki buli wompa obudde okusinziira ku kulungamya Sheikh kwalungamiza anti kudda omugugu kuba nze n'adde ngambye Sheikh ono Allah si ye Ssaabasamize wabula Muhammad. Wabula ono bw'asomesa bw'atyo kyasomesezza nti yagaa nti buli musamize nagisi kati Ssaaba nagisi yani Allah subhanahu wa ta'ala yegwe bw'oganya okuddamu ekyange
Katonda atagatta ku Katonda kale neyanziza kati sebo kyamanzirika sebo moderator neyanziza okunejereza nawe newejereza anedda nejereza kubanga kati onkomeza ku mulamwa gwaffe omulamwa gubuuza omusamize omulabira kuki ku Allah omusamize ekikolwa kye kisookera ddala kwegaana mutonzi buli musamize yenna waali takkiriza nti waliyo omutonzi takkiriza kubanga mu abasomako someone cannot serve two masters at once kuba tosobola kugamba nti muwange yawange ensozi n'emitendera ye Katonda ate mu ngeri yemu ng'osaba ne Katonda ako kabonero kamu akokubiri Bayibuli etugamba mu kitabo kya Mubuulizi gamba abasiraamu abakkiriza Katonda ani yakugamba nti Bayibuli ya Seventh Day kati sirika nyamaza Bayibuli etugamba ti ennyumba wa omutima gw'abagezigezi kamala okusoma ekiwandiiko omutima gw'abagezigezi gubeera mu nnyumba ey'ekiwubaalo naye omutima ogw'abasirusiru gutula mu nnyumba ey'ekinyumu mukulu kayambe kulira ku Mubuulizi awo otuukewo layini kale kanzije muno male nkomewo kwatira kawo katono nnyo katuwumulemu katono tukomewo n'ekitundu ekyokubiri nedda olwo kati nsimba ne bwe ziggwako gwe bagambye okwogera mmere nyinza okumalirawo kati kojja luli teyayogera leero yasoose okwo kitundu kyakubiri ate kigenda okuggalawo programu yaffe Sheikh Aman Chebo gusa omusamize ebikolwa bye ko bitegeerera Allah bwe yatonda ekisookera ddala singa omuntu okusinza kwe aba akweka Katonda we kale Mubuulizi 7:4 ngenda kugisoma kansooke ngisome obadde mbasekabaka ngenda kusoma verse 2 moderator ojinsabye njikuwa katewali buzibu neno ngenda kugisoma Mubuulizi 7:4 kajemba nsooka nayo ani atuuse wansomerewo bikula go osoma Mubuulizi oli mu luyimba ati baliranye Mubuulizi 7:4 wagamba bwe wati omutima gw'abagezigezi abagezi mu kutegeera Katonda guba mu nnyumba ey'okuwubaaliramu kyovula bw'oyita ku kiswala oba mu jjuma oba ku muzikiti toyinza nakumanya nti mulimu abasinza naye omutima gw'abasirusiru guba mu nnyumba ey'ebinyumu gwe kasoyita awali abasamize nga bali mu kuleekaana mu masabo gaabwe jajja wuuyo muwanga wuuyo muwanga n'owulira nga baleekaana mu mbeera nga ng'omanye esabeera ennyumba emitima gyamu giri mu misirusiru ne bwekiba ekifo nga kikyusa erinnya basobola okiyita kyaki naye nga bali mu kuleekaana mwoyo wa Mukama mwoyo ng'omanya emitima egirimu gy'abasirusiru naye emitima gy'abagezi Bayibuli egamba egibeera mu nnyumba ya kiwubaalo oyita ku muzikiti wallahi nga mulinga omutali bantu naye abalokole ne baba babiri mu kyaki osanga bonna baleekaana bonna nga balinga helikopita eri mu futi 10 obwo busamize ekyokubiri omuntu yenna asirika gwe oli mu mboozi musamize ndi mu bwino gwe naawe ojja kuleeta ebibyo nga naawe weesigama kuki ku bwino mugo gw'omunafu gwe gukubba kankugunde vaasi owulire Basekabaka ekisooka essula ya 8 layini ya 12 kasitolaba omuntu nga Katonda gwasinza akkiriza nti abeera mu nzikiza kati omushiriku oyo musamize omulaba oyo jajja nankani makolo tegwamu buloolo aggalawo essabo neyekweka muli bajajja ne bakola ki ekyokubiri essabo lye bw'aba alizimba tayinza dizimba ku lujja alizimba mu bitooke n'ebibba biteeka wansi wa kityanda abikweka bukwesi mu nzikiza ate ne woba n'ekitabo kati nga kino kyenkutte ulya bwe kyogera 8:12 Basekabaka wagamba we bati ekisooka awo Sulaimaani yagamba nti Mukama Katonda
asinzibwa owa Isirayiri abeera mu kizikiza ekikutte iba naye kye kibeera mu kizikiza awo sijja gendawo nnyo wangi Katonda wa Musumba Gabe Katonda wa Isirayiri kyova olaba edda abarokola abasooka Katonda abasaasire bagenda kasaza aweranga essaawa 8 ez'ekiro ng'abaana babawa akadanke nga baga muzikize ettaala mwoyo akoze eki ase balinanga ettaala zalinga za tadooba abamu nga balina ettaala za birawuli nga baga mwoyo nga bakifuba ogenda okuwulira nga emikono gitambula mwoyo agenze mu mabeere nga nkola ki ekyo bwe kityo bwe kyali moderator olw'okuba nti sijja kufuuka mwogezi wa lunaku ekisemberayo ddala kwosobolera okumanya nomanya nti ono musamize bayibuli ye lwaki kansomewo nviirewo ddala Koseya 9:7 noonyeza ku bayibuli awo Koseya ekizibu bayibuli eno engeri gyerinene entawaanya okukola ki okubikkula omulabye Koseya 9:7 egambye ate waba Koseya 9:7 agamba bwati Koseya 9:7 tuli ku bubonero omuntu kwomanyira omuntu nti musamize bayibuli egamba mu Koseya 9:7 ennaku ez'okubonerezebwamu kwammwe zituuse ennaku ez'okusasulirwamu zituuse Isirayiri erikimanya nabbi wuuyo musirusiru katugende mpola buli wolaba omuntu yenna nga yeyita nabbi okusinziira ku bayibuli oyo musamize kubanga bayibuli etugamba mu Amos 3:7 bikula wano Amos 3:7 wano olowooza mbijja mu mutwe wagamba nti Mukama Katonda taliko kyalikola bino by'omu mirembe bikulawo Amos ate olowooza tekiriiwo Amos mbikulira bayibuli wamakwata Amos meka njagala nkijjewo mbagambye kwolabira omuntu nga yeyita nabbi abamusamize kuba bayibuli egamba ennaku ez'okubonerezebwa kwammwe zituuse Isirayiri erikimanya nabbi yenna eyeyita musirusiru oyo gwe tusoose okukoma otuukawo Amos ng'oŋŋamba 3:7 wagamba watya 3:7 wawano lwaki ŋŋambye nti omuntu eyeyita nabbi abamusamize wuliriza bayibuli bwegamba mu Amos 3:7 wagamba Mukama Katonda sirika naawe Mukama Katonda taliiko kyalikola okujjako ng'akibikkulidde abaddu be mu bannabbi kitegeeza nti bannabbi bano abaaliwo betukkiriza buli eyeeyita olwaleero musamize ogaana okukkiriza nabbi Muhammadi sirika naawe bino bya bwino gwe kiyamani wa programu eno bato gye tubeeramu siyamba nti alina oluba olugazi yeyeetikka sho bino bya bwino kamaleyo vaasi eno moderator ali kimanya musirusiru omusajja alina mwoyo kamalirize ne kano moderator kyenkusaba buli wombanga eddakiika tonjira musisibirizi tukirabye omuntu yenna eyeeyita nabbi abamusamize olw'obujulizi mu vaasi 2 bayibuli egamba mu Koseya 9:7 ennaku ez'okubonerezebwa kwammwe zituuse ennaku ez'okusasuliramu zituuse Isirayiri alikimanya na buli eyeeyita nabbi musirusiru ekyokubiri lwaki musiru Amos atugambye obwannabbi bwakoma Katonda yabussa ku bannabbi bewe ebyama na buli eyeeyita nabbi ku mulembe guno tumusanga mu masabo tumusanga bannaffe bana beeyita abalokole ekyokubiri na buli musajja agamba nti aliko mwoyo abamulalu bibino wano so eddakiika 3 emabega obadde mulalu buli agamba nti aliko mwoyo tewali buza nti wagambye oliko mwoyo nze nsoma bwino wuno wagambye oliko mwoyo tobawulira amakanisa tobawulira amakanisa omusajja ng'oyo omusumba okukyusa olulimi ramashakara banderebo ramashakara buli agamba nti aliko mwoyo zorobondo barakallahu fikum ajoboja bujoboja byayogera tabitegeera obudde bwa mulumba wamaze mulumba kati dako DreamTV ategwinga toli ku DreamTV ngoli ku Impact Radio kulabisizaako akawungezi kona kulwaleero yenna abatwegaseeko olwaleero nga programu eno badde togiraba biyinza okukutabula naye eno ye programu gye bayita nze nga wendaba mwe tuteeseza buli Sunday sawa bweziti amannya mulumba Isa Cyrus ndi mulokole
era ndi muweereza wa Katonda mu ngeri ez'enjawulo. Kwotegeerera omuntu nti musamize kyeki. Naye ssebo moderator awamu ne chairman waffe mu panel eno nga bwe tutuula nzikiriza nti temuli akawansi wa myaka 18. Kitegeeza nti programu eno yatuula n'esengejja abagituulamu nga bantu bakulu. Ate okusooka tetwamanya nti mulimu abalalu era tetwamanya nti mwebali. Naye abatuwuliriza bajja tusengejja era bajja tuwabula. Kibi nnyo okusoma ennyiririza ebyawandiikibwa oba Kurani oba hadithi oba Bayibuli ng'olina obukyayi ku muntu oba ku kintu. Obanga ayimbye oluyimba ng'oli munyiivu era terujja kunyuma. Kakati bwe kutaba kudda mabega amaani agezezzaako okwagala okuttaanya ensonga emubuuziddwa. Naye nesiwulirayo aya zaatusomedde eziraga omuntu omusamize kw'omutegeerera. Nga tusomera Kurani, tutegeere Kurani, twewala obusamize nga tusinziira mu Kurani. Naye yewaze mwana wattu abakidde Bayibuli n'asoma ennyiriri mu butamanya, that is myopic. Kubanga bw'osomamu olunyiriri ennyiriri zonna z'asomye tusobola oziddamu. Asomye mubuulizi ng'abuuziza Kaaya n'amuwa olunyiriri nga talumanyi. Omutima gw'abagezigezi gubeera mu nnyumba ey'okuwubaaliramu. Naye omutima gw'abasirusiru gubeera mu nnyumba ey'ebinyumu. Takibiri buli lw'osanga abakaayana abagamba mwoyase baba basamize. Wali mpulidde olunyiriri nga lugamba ennyumba ey'ebinyumu. Church si kinyumu. Bw'obanga ekikutawaanya kwawula kinyumu na kusinza na kutendereza enjawulo weeri. Tito 3:3 ayawula. N'ayawula ebinyumu n'ayawula n'abasinza okwokutendereza. Era mbadde nsaba mwami Kaaya tutambulire wamu nnyambeko kuba byengenda okwasaganya biwerako. Nze nambulule ensonga zange mu byawandiikibwa byabadde azannyiramu. Tito mmeka? Tito 3:3 si gwe agenda okusoma. Wagamba kubanga era naffe ddala twali basirusiru. Si ddala lindako. Kubanga naffe edda twali basiru. Omwami ono sinnamugamba abatawulira abalimbibwa nga tuweereza okwegomba nti bw'omusoma mulimba. Amaani sinnakugamba kusoma. Beera mu kiraasi. Nagambye mwami Kaaya yaba nsomera Bayibuli. Era gwe nninze. Togwa ddalu ng'oli mu programu. Kati nze kanjawulira abantu olunyiriro yasomye. N'afuula kyakyo okuba nti ensamize eri mu binyumu. Mwami Kaaya lusome. Kubanga era naffe edda twali basirusiru. Omuwandiisi wa Bayibuli aliko omwoyo omutukuvu gwe bayise Pawulo atuwandikidde ebiganagana. Kubanga naffe edda twali basirusiru ekyo kimu. Abatawulira twali situwulira edda. Abalimbibwa twali twalimbibwa dda. Nga tuweereza okwegomba n'ebinyumu. Edda twabeeranga mu binyumu edda ebitaliimu. Nga tubeera mu ttima n'obujja abeekyayisa abakyawagana. Mpulira kirira wansi n'olunyiriri. Naye obulungi bw'omulokozi waffe Katonda eri abantu bwe byalabika n'akola atya? N'atulokola si lwa bikolwa eby'obutuukirivu bye twakola ffe wabula olw'okusaasira kwe olw'okuzaalibwa omulundi olw'okunaazibwa n'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Kati awuliriza olunyiriri olwo abajja mu mwoyo omutukuvu. Kaakati awulidde olunyiriri olwo bwe tubanga edda lwe twabeeranga mu binyumu. Bwe twategeera Mukama waffe tuba tukyali mu binyumu ono nga bw'abadde asoma. Kiba kitegeeza nti ono asoma bibye. Ekyo kitegeerekese. Ekyo bwe tukimala nga nnyonyolereza tuwa omuddo omwomu wanika omukono. Tuwuliziganye. Olunyiriri lwasomye terugambye nti omusajja aliko omwoyo. Yalusomye n'agamba omusajja aliko omwoyo alaluse.
naye olunyiri mukoso yalugambye omusajja alina omwoyo naawe ssebo olina omwoyo tolina mwoyo gwe kikubeeza ate gwe si gwe yabisomye kati ndowooza olaba ekyo kikulaga nti ono omusajja ajja mu porogulamu nga teyeeteeseteese kati fe abajja nga tweteeseteese tulambika ennyiriri ekyo bwe nkimala nga walimbidde mu nnyiriri nzirayo ku mulamwa kuba ebyo byobadde olimbiramu abantu tugamba tutya kwolabira omuntu nti musamize kyeki tuddayo mu Yeremiya essula ya 19 olunyiri olwokuna bayibuli egamba ndi kubanga bandekawo ne bootereza omu bakatonda abalala obubani be batamanyanga ne batandika okukola emizizo nga baweereza bakatonda abajja be batamanyanga ekiraga obusamize bw'omuntu nti ono musamize bwe butakkaanya kukolagana na nteekateeka ya Katonda okuyita mu byawandiikibwa kasa n'obeera ebweru w'ebyawandiikibwa mu byokola automatically oyinza okubeera mu kyaki oyinza okubeera mu muzigiti naye ng'oli musamize why kubanga byokola biri out of the scriptures of the Bible era njagala kayo okwebaza abantu bangi abasamidde nga bali mu kkanisa naye nga tebamanyi nti basamira olw'okubanga ayingidde kyaki si buli kyowulira kyaki nti olwo kyaki oteredde weebale nnyo n'abasiyazi bali mu makyaki abamu bali mu mizigiti kati omuntu okusamira kwe kuva ku kigambo kya Katonda ekyokulabirako olwaleero kebeere Kulaani byeyogera n'oba nga tobikolerako obeera musamize abasajja bano abasiraamu basamize naye olw'okubanga beerimbise mu busiraamu ne mu mizigiti mwe basamirira era onaga nti kituufu bayibuli etulaga omuntu okutandika okusamira bw'osoma Isaaya essula ey'omunaana olunyiri lw'18 19 agamba nti era babagambanga nti mubuuze abo abaliko emizimu n'abafumu abaliranga ennyonyi era abajjobojja eggwanga tekirigwanira kubuuza Katonda waabwe ebigambo by'abalamu bandibibuuzizza bafu tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga tebyogera bwe bityo mazima obudde tebugenda kutukerera naawe Muhammadi musanga kino ekitabo kyenkutte saawa 9 gwakira afuluma ayireka Aisha buli kisanje kya Aisha lwe kyabangawo hadisi namba 9 n'agenda mu malaalo mu bijja by'Ebbakiya n'alamusa abafu ekyo kiraga ki so oyagala kunyweza ekyakkaaya kyeyagambye yabadde akijja ku Allah ono n'akiremezaayo naye nga nti Muhammad ye musaabasamize ani yagamba nti okugenda mu malaalo kitegeeza busamizi okwogera n'abafu kubanga bayibuli eyogera mu buulizi 9 layini ey'ekumi egamba kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi so nga tebakyalina mpeera n'omugabo gwabwe teguliwo n'ekijjukizo kyabwe kyerabirwa bwe nsanga omuntu ng'agenze ku malaalo mpulidde abakatuliki bagendayo ne bamansirako amazzi olwedde omukatuliki aba asamidde abasiraamu bagenda naffe tugayirako amazzi kuba ate ebyeyo mbimanyi nnyo obwo busamize kubanga olwedde oli yafa talina kyoyinza mwongerako obwo obusamize obuze nga buli modernized busiramulwa nina aya gye nasinga okukyawa obusiraamu ne mbuvaamu esangibwa mu ssula ya 49 aya ye10 aya egamba baada istadha wal basmala innamal mu'minuna ukhwa fa aslahu baina akhawaykum mazima abakkiriza abasiraamu baluganda n'abasiraamu bannaabwe kituufu era mulongoose wakati w'oluganda tewali awakana mami kaya moderate kakati obanga omusiraamu aba muganda wa musiraamu munne ngenda okulama mu ssula ey'ensavu2 eya Kulaani bano kiraga nti basamize ng'amagini gagamba ffe tusiraamu sera tuli basiraamu kituufu kakati ne galyoka gatoola fatwa ne gagamba Allah tazaala abasiraamu bonna okuva e Saudi ne Uganda baga wallahi Allah tazaala naye ng'ekyabawa fatwa magini agaga tusiramuse kakati balina baganda baabwe mu majini si Allah ye yagamba tubawayiriza nedda mwami moderator nzi Kulaani njiyina hadisi nziyina
tewali Allah subhanahu wa ta'ala we yali agambidde nze Allah sizaala eyo njigula sente ne bwemba sina njazeewola omu babiri basatu apanu yaffe yawana abasiramu abatudde amajinni gategeera okusinga Allah nsaavu mu bbiri era bagiyita essula y'ebitambo eba ya nsaavu mu bbiri aya ya 14 gegayogera ne gagamba wa inna minna minal muslimin wa inna minna minal qasitun temuli sula ya kitambo amajinni kyeki ekyo kimenyewo amajinni si bitambo ebitambo ki amajinni si bitambo ekireeta temuli sula ya kitambo temuli sula ya kitambo ayogerete sula ya majinni kale sula ya mayembe si ya mayembe ya majinni esula y'emizimu ya jinni esula y'emizimu eba ya nsaavu mu bbiri aya ey'ekumi amajinni gaki mu Luganda hayi amajinni kyeki mu mulumba soma aya za Qur'ani amajinni kyeki mu Luganda ono yabasinga ebyokufunula tebiriimu tebitegeeza sula ya majinni amajinni kyeki amage majinni kyeki ge majinni mu Luganda kyayitibwa magege wandikyogedde bwoti kati katubuuze mu Luganda amagege enkola ya bwakatonda gaweereza katonda toyogera bitaliiwo amagege esula y'amagege esula y'amajinni aya ye-14 amagege ge gagamba tusiramuse ne googera era ne gagamba Allah waffe talina mukazi mwazaala mwana kati njagala kumanya haji gokkiriza nti Allah talina mwana okkiriza ng'amaki ng'amagege kwisha wakati obusamize busingaawo okay ani atanayogera yamaze haji yatanaba ono museka yamaze tanaba kwogera yabuuziza bantu ebikolwa omusamize omulabira ku bikolwa kyono gwobeera yazamanyiza ate ntya twava wano nga sheeka olya yes ono wawayiriza Nabi Muhammad nti yasalira mu ngalo haji n'agamba hadisi ye yazisalira sebo moderator banteekeyo ku kamera endabe nze mala ogwangu ogenda kwogera tofaayo wadde watusibye obutayogera kamera bwebanga endabe ekitabo kino abatulaba nga muli mu kamera bakita Sahih al-Bukhari jango nzumingire balabe summarized hadith sagala bagambe nti Muhammad eno ya green wa mano ekitabo kino kya Busiraamu wali kirabikanga na black kya Busiraamu aje ekitabo kino kibuusabuusaamu sikimanyi bakikumpe Sahih sebo moderator atuma omukulu tamagama gasoko kimumpeere akakase oba kyabalokole nze kyogamba haji takyategera bwemutegeera tuli bumu ate okay muli bumu Allah musamize mboba kasoga nti muli bumu Allah musamize obuzza bulungi abuzza bulungi oddamu haji kwata ekitabo ekyo ekitabo ekyo mu sekendi y'eddakiika toddamu okwogera temuli bumu kebeera ekitabo ekyo bwe kiba kyabalokole oli Allah wesa abasamize gwewesa abasamize kiba kya Busiraamu kino kyabakubi ba bitabo kya abakijja wayi nze sikimanyi ndaba Luwarabu na Luzungu yakijja wayi bakiyita batya yakijja wa Sahih Bukhari wakijja wa wali okiwuliddeko mu Busiraamu Sahih Bukhari kale neyanziza yali akiwuliddeko wenjogera naye muli basamize ba mu nyumba ey'obuwombeefu kaakati nsoma hadisi namba 2 Muhammad ng'asaalira mu ngatto bano kaakati sebo haji naye atuleetera ekitabo nga Muhammadi teyazisaaliramu era nga yalagira twakusomesa nti yagisaaliramu muzijjenga tetwakikusomesa amaanyi bye twaleeta ate byoddamu twakugamba yazisaaliramu abasiraamu tulukoye njogera n'oli ono Matayo babeera Busiraamu byoyogera mwawukana mu kukkiriza nsoma hadithi namba eri 254 egamba bweti omukararaki anti eri mu kitabo kye bayita omulyango gwa 8 yes 8 volume yes
era mu Sahih original Buhari eri mu volume 1 namba 384 kati kanjisome wa anhu radiyallahu anhu anna su'ila akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wamani amani tonyingirira tompetera mwadisa ngendereza omuziro gw'amani soko kujjako ndi mukambwe agamba bwati wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ilaihi qala na'am narrated Abu Maslama Said bin Yazid al-Asad said, I asked Anas radiyallahu anhu whether the Prophet sallallahu alaihi wasallam had ever offered the salat with his shoes on. He replied, yes. Hadisi evudde kwa Anasi Yazidi mutabani wa Asidi walabako mubaka wa Allah so kusasira n'emirembe kuye ng'asaalira mu ngatto ze n'addamu nti ye namulaba ng'azisaaliramu. So moderator omaze osomawo haji tuleetere ekitabo hadisi namba ki volume ki hadisi za mutume nga Muhammad agabwe muyingiranga omuzigiti nga mugenda okusaala mujengamu engatto zammwe njagala hadisi oba ayi toyanziza sebo neyanziza nnyo abatuwuliriza kambalamuseeko n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo nzikirize era ntumire kuba uliriza abo abasajja b'embaale eyo babayita abamasaaba bakola meeting ne bankubira essimu nga bagitadde awo bwe babuuza ebibuuzo ne bagamba seeka nga akaaya agamba haji ogamba otya nti Allah yesaabasamize ne musomere sura mu surati al-Baqara gisomere noono aya ya 12 Allah nga malaika zava mu ggulu ne ziyigiriza abantu eddogo kituufu kakati seeka akonyemu kati ako oluya baddaagaani kati akonyemu ene gw'omutegeerera munna takyategeera amaanyi era aye yegamba nti bamalayika tebayigirizanga muntu n'omu wabula nga bamaze okumuga nti ffe tuli kikemo kino kye tukuyigiriza kusalawo kuba kuki yakubiri aya yakumeka 12 esebo abamasaaba mbatumiddeko nnyo seeka yadduka emisinde eyali mu lukiiko banne waliyo wamasanga gwabawo enamba yange kale abantu abamasaaba mbatumiddeko era tubaagaliza naye sebo nga ngenze ku mulamwa nsooka kwetonda 12 so nsooka okwetonda ekitabo kyange ekya hadithi kyali kyetaaga update ate nga Bukhari nene ne zeetaagako sente nemba nga saasobola kuteekako sente ku kya updatinga kujjayo hadithi ezo naye ffe twakkiriza ekigambo mulumba kye yayogera ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasalira mu ngatto era si mulundi gumu naye engatto ze yasaliramu mu muzikiti size ezibeera ezitambula okulinnya mu bukyafu ekyo sebo nkyakinoonya so bw'onaagireeta eri hadiisi egenda kutulaga engatto Muhammad ze yasaaliramu era nammwe ze mukkirizibwa okusaaliramu neyanziza kati nga ngenze ku mulamwa naye ng'ekituufu nti Allah takugaana kusaalira mu ngatto tasobola kugaana kusaalira mu ngatto naye sikuziyingiza mu masjidi abantu basobola okusaalira mu ngatto nga bali ebweru
Lwanga basalira maji. Okusalira mutume tekyetaayisa kufuna ogenda bugenzi ng'omusalira genda nga bw'oli uzunga tolida. kati alla oyo Ssaabasamize bikolwa ki kwe tumulabira tuyambe kwaggwa abitegeera? Neyanzizza n'aboogezi bonna ababadde waggulu beewuunya ne bakakasa nti ebigambo byabwe baboogedde byabwe, naye nga tebamanyi nti ebigambo ebyo byonna bya Allah. Era omuntu asobola okulombojja ebigambo byonna nga bw'abyagala bw'atawunzikira ku ludda lwa Katonda aba musamizi. Bandi gwe wuliriza njagala kino n'obyogera n'owunzikira ku Yesu oba osamira. Okkiriza buli kimu ky'oba osaba oba buli kimu ky'oba otendereza oteekwa okuwunzikira ku Katonda. Ndeeta hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abayahudi n'Abanankani bamutuukirira bamugaa tubuulire ensonga zino, tubuulire ensonga ekwatagana ku mwoyo, tubuulire ani akuleetera obubaka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba mukomeewo enkya. Yali asamidde nti bakomewo enkya, kitegeeza agenda kwebuuza. Abasamize yeyeebuuza, yali ateekwa kugamba nti insha Allah. Nedda Allah ye Ssaabasamize. Bano bamu be yatendeka. Abantu tebamanyi buli muntu asobola, wadde oli mu church wadde oli mu muzikiti osobola okusamiriramu. Kayanga awolereza Allah nga gwasinza. Kasita owunzikira ku ludda lwa Mukama Katonda eyatonda ensi n'eggulu, n'owunzikira mu bbanga n'obirekaawo. Bw'owunzikira ku Yesu. Ayayeye. Kati Yesu ne Katonda banjawulo. Ekyo simanyi bwe nkyanukula. Takimanyi. Ono ye Musamize Nambe. Sheikh Aman. Sheikh Aman yamaze. Sheikh Zisa Busolo. Maulana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obwedde ogamba olina ekikuli ku mutima. Bannange kati olwaleero mulumba bamuyita destroyer mu nnyafu y'Obusiraamu. N'asinga ono Destroyer Lubowa. Era mulumba akola kinene nnyo okulaba nti Obusiraamu abufuula kafeki okubadde omusaayi omulungi. N'olwekyo omuntu destroyer bw'ati ava mu ddiini abakola bakudestroyinga kyonna kyabakola ki aliseewo kuba nti kigasa. Amajini si baganda bo. Okiwulidde kakati habais waljinni ma maana alhabais wama maana aljinni Era byebimu. la yatakallam ya Amajini gakola ki? ma maana alhabais Kyebikola ebyo bye. habais Setan. amagege Byebimu. habais okiwulidde ate amajinni olidde abonako nga gakolebwa Mu Luganda amaki. Amagege n'amajini byanjawulo. amagege ge gabeera mu latrini. Haja amagege ganjawulo n'amajini. Tofaayo. Ono yakireese ekyamagege. Nedda ono oba yatayawula. Byebimu. Amajini tegakola nga fatwa. Byebimu katusomye Olidde atoga byebimu toddamu nze kanti nze byogera. Ti olimba. Olidde kakati gwe destroy olwali omaze okulaba. Soko linde Sheikh Zisa Busolo. Sheikh Zisa Busolo. Labayo. Haji Lubo. Amagege kyekimu n'amajini kyekimu mu lulimi Oluganda amagege ge majini. Amagege okitegedde eyakireese omuwulidde. Owulidde. kakati obwolaba Kati nze onvumira ki? Omusege empisi n'embwa ojja bagamba bonna be bamu. Aye egamba etya? Embwa n'omusege byebimu. Kati Muzeeyi Omusege amagege ky'Oluganda. Amajini ky'Oluwalabu. Jini wal hubus.
wamma amajini amagege n'amayembe nabyo bitonde ebiri ebyo tulinamu amayembe kati sabe kwetulabira omuntu nga musamize kwetumulabira Allah gwe yatonda nakibagamba dda nti kwali kusinza era mbagamba lulwe kakati ekiriwo mu nsi wonna wansi w'enjuba Uganda alina akantu akagamba gwakanga musana naye kakiro takola ki tawulamu ojja kulaba nze wali omukyala yagenda ataddeko jalabibi bwati n'asibira wala najja ateekako akakookolo naye Katonda n'agenda akola ekigambo omukono gwe ne gujja guyitamu bwe guti nga kulikyo ekikomo ekyalubaale bamakolo balina ebikomo kakati ekikomo ekyo ekyakyenvu oyo takiyina takimanyi oyo kyamusoke naye nga akoze bwati yenna ayambadde nga linga kisokoko atunuza muli noga nti ono neibandi gyalina anti Ssaabasamize nga omulabira nti ono ya abudu masina asinza babiri musoke eno nagamba Allah oyo no gwebayita agatta Katonda n'ekintu ekirala ashirku billah ate nga twamuse sahiru ate twamuse mulogo ate twamuse musamize wabula afunye kya kugatta Katonda n'ekintu ekirala amatabi mangi nnyo agalaga yadde n'empeta twolabira wonna musamize ko n'empeta eba yaki ebaka y'obusatu ebamukiwanuka musokene mukasa ngadi eno leo rubaali owulidde nosanga batishaka mulamba ngandula bweti Allahu akbar ayogera kulanga akawaita kanga kali wano nsoba nsolo kule pitezo omwendo mulimu n'empeta eraga ekibula naye atu wakati w'empeta eyo wajebaawo akati akakoitaako akalimu obulangi obusatu eyo yani kiwanuka musoke oyo okwotegeera tuona muki musamize kakati ekyokusatu nakyogera dda nembagamba kowulira nti ono bamuyita Bishop Ddungu oba lubowa oba Saalongo kati onagambye Saalongo oba nogamba nti oyo mukasa ng'omanya nakubadde nga basiramukani bakola batyali bagenda ne Makka ne Madiina naye Seeka Mukasa oba Bishop Ddungu n'addayo eka nkukutu amanya n'agenda ateekayo ebigali bannanga oba shehe wange tebukyakola bulungi ya rabbi nasobya n'agenda mukabbo wajjajja muwanga Katonda bwatubuuza n'agamba ahasita min annasi walam tastahaiti minni famanyirira zija munauka min adhabi okwatirwa ensonyi mu bantu nti abantu banandaba batya notokwatirwa ensonyi muze Katondawo n'akulaba ntya wenogamba abantu banandaba batya kakati sebo Omusamize wamala ayagala kukuwa information wamala ayogera sebo webale nnyo njagala kubuuza Sheikh Zisabusolo era bwe naamaliriza ng'akizzeemu mangu then ndyoke nsome kino singa oli bamuyita nti Simon oba Simon otegeera nga muki omanya bwogambye nti gakikristaayo kakati bamuyite wamala tuwulire kakati wano mu Bayibuli babuuza mbu ate akayita wamala kakati masdaru ya wamala omusingi n'ensibuko ya wamala musamize bwe bayita nti wamala mu masabo gaabwe webale ne Simon balina masdaru yaabwe kanti tujja Simon tuliraba lya kikristaayo era balituuma bangi naye wano mu nsula ey'omunaana eyabikolwa by'abatume olunyiriri lwa 9 lugamba bwe luti naye waaliwo omuntu omu erinnya lye Simoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikiriza eggwanga ye Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Kakati ono yali Simon erinnya
osobola okuba omu ng'oli musamize ng'omulala si musamize yisa ki Yisa musiramu. mulumba ate Yisa lyabasiraamu okay kakati alimulinya lyabasamiza abasiraamu destroyer naye nga ye Yisa kati nzo mpise omusamize wamala sisamirangako erinnya lyerisamira kati erinnya kakumulungulire ffe twajemera obusamize bwa Buganda tuli bajeema sheke muleke no budde bwa sheke ma mulungule obudde bwo bantu bali mu kwewozaako balina Qur'an egamba la takfi ala ma laysa laha bihi ilm toyimiranga kwekyo ntyo toyina kumanya wakati ukawamala gobeni erinnya ly'abajjajja wonna ogenda Kati. wamala ly'abaani lyejambo lemu olwaleero oliteeka wali bwe tulaba Muhammadi banabanga bamutuuma tannasiramuka ku musingi Muhammadi bamutuuma tannasiramuka kituufu agenda okusiramuka ng'erinnya lya Muhammadi okay kati nze munyambye byonna bye muzenga mwogera bano abasamize nga makolo bwe liba nti kitiibwa oba linnya bo bagamba mubyejjeeko eri gye mulaze mufuneebyayo mubeereyo n'ebyammwe naye nga mukyatambula n'ebitiibwa by'abamakolo naye kati ensimbi zezalemeza agamba mbu ensimbi zamulemeza miliyoni 2 okwejagainya mulumba badde nina kibuuzo okibuuzaani nkibuuza basiraamu bonna okay okusinga zisa busolo kale haji mwegereza n'amaani ono kajajjata kamubuuza ekibuuzo kino waliwo mbuuza nanti gwe yesibye ku kaaya wamala mbuuza okusinzira ku Qur'ani waliwo erinnya ery'obusiraamu oba gaba Abawarabu Asma'ullah husna mbuuza bwenti waliwo erinnya nga lya busiraamu wegali okay kabakuddemu amanya g'obusiraamu wabanga waliwo erinnya ly'obusiraamu Muhammad lya busiraamu oba nedda obuuziza bulungi kati mbuuza gwaddamu oba soma mu Qur'ani essula ya nkaaga naawe nzijja kati nga bw'oyagala okunyanukula sooka onyanukula mbuuza bwenti Muhammad lya busiraamu lya busiraamu Muhammad bwe yali tannasiramuka nga bamuzaala taata we teyali musiraamu kituufu ani yagala nti teyali musiraamu Nabi Muhammad ate ono okusiramu linda katono musumba ani yakugamba nti Nabi Muhammad yazaalibwa mu katuliki yono yasiramu mbuuza gwe ono yakisomesa ani yagamba ono sheeko yayogerako nti Muhammad yazaalibwa mu katuliki yazaalibwa musiraamu ekibuuzo ani yakusomesa nti Muhammad yazaalibwa mu katuliki omuwaayira zisa busolo Muhammad yasiramulako emizimu gya taata we ne maama we ouza Muhammad yazaalibwa musiraamu ate ongambe taate yazaalibwa musiraamu Muhammad yazaalibwa musiraamu damu ekyo awo naali mukwetetenkanya maama we ne taata we baali basiraamu yazaalibwa musiraamu yazaalibwa Abdallah nga musiraamu kakati Abdallah ng'eddiini y'obusiraamu tennaba kukola era Mtume Muhammad yakirako so yazaalibwa si yazaalibwa musiraamu yazaalibwa nga te si musamize yazaalibwa si musiraamu naye nga okukkiriza Katonda omu kwatuuka obusiraamu bwali tebunnajja lindako zisa busolo obusiraamu bwe buba tebunnajja lindako obusiraamu bwe bwali tebunnajja nga bunnyonnyodde eyamutuma Muhammad baali mutuma yakazaalibwa erinnya lya Muhammad lya busiraamu soma mu Qur'ani owulidde essula ya 61 aya 6 ojojjira berinnya eryo sitanule enanga mupagirete edakiko ina zizino 3 yamaze sitanule mayanja kakati mayanja tannayogera kakati omwami oli abaliwa ono chairman yennyini bakafudde katale
twagamba muweki obudde yogera kati anti nkwadde obudde kakati amanya nkyakiremeddeko abantu bw'oba tosobola kutuukiriza ekyo erinnya kirigamba erinnya lyejeeko era erinnya lya Naalongo erinnya lya Ssaalongo liriko amaanyi gaalyo agayinza n'okwokya newajawo ki ebbala lirina amaanyi gaalyo erya Stanley sooka olindeko sooka biveeko tegamba erinnya tumanyi makolo Stanley ate tewali alimuyita wano erinnya lya Stanley ekyalinemezaako omusolo wanensimbi miliyoni meka ogenda mu kooti nolayira okajjako erinnya omukulagenda n'atugamba luli nti waliwo Ssaalongo jojewo kabushi simanyawo yagwawa producer Mpaye Omusamize kabampeye sibwemu babiri abali ku line waliwo agambye mwami Isa Mulumba ng'oyitiriza nnyo bwino n'akaluubiriza nnyo abasiraamu nsaba munnange ogira opimapimako okusinziira ku kumanya kwabwe. Greetings. The only places water is used for cleansing is baptism, being dipped into nedda golai katoli muki Yowabu nedda Yowabu sebo nedda bano bo bagakozesa n'awalala. Ask Sheikh Aman to tell us where the Bible has said that prophets were only until Amos. Because it's not there. Secondly, between Amos and Muhammad, who was the first? Which means if Amos said that all prophets that would come are foolish, then Muhammad was a fool. Yes. Thirdly, a man needs to go to school because he can't interpret anything he reads, but only behaves as a baby every time he's given a chance to talk. Ono muyivu abitegedde. Waliwo nebuzo yadde babuzo mu Katuliki Mukama yeebazibwe abawo omukisa naye omusiraamu oyo ayambadde bbulu biki byabadde ayogera ng'amala googera teyeegendereza neddo bbulu ono mbuuza kituufu Muhammad yafa ng'ayatudde obulokole sikiwulirangako ekyo. This is Fred. Thanks for the show. I'm asking enjawulo eriwa wakati w'omulogo n'omusamize kuba Allah batugambye yasindika abalogo. Enjawulo ki eriwa wakati w'omulogo n'omusamize? Nkiddemu kyakimuddemu tebakimanyi bonna tebakimanyi gwakimanyi gwe Saabalogo. Kakati omusamize yoyo yennyini omulogo yoyo yennyini abuuziza ekibuuzo ekyo ye mulogo kubanga gwe bajja okubbako ekyembuzi ye nga talina bujulizi bugenda ku poliisi adduke ow'omusawo alina eddagala bamulagule nti mbuzi yo twala eddagala lijja kukwata omuntu ono omuntu w'okukyalo tajja kugamba oli lyeyajja eddagala nti ye mulogo ono yennyini omuntu wa bulijjo yenna ye mulogo. Erinnya lyoleka ggwanga lyo naye ebikolwa byo byoleka kyoli. So erinnya Wamala bw'oga nti Wamala lyoleka Wamala abamuki Muganda mamuradi fi hadha kyekigendwa mu linnya erya Wamala wamama anakulugayo ate oluusi n'okugaba tuuma bazadde baabwe babaako neki ennono yaalyo n'amaanyi gaalyo mulemedde ku mannya g'abantu bano bannange. Amaani asobola okukozesa Bayibuli nga
ng'akola ndoza kyemuyita kutuba amaanyi asobola okukozesa bayibuli era bwe kiba nga abeera mu church bw'abanga abeera mu church ng'abasamize lwaki bwakkiriza okukolera ku rediyo bw'abanga bw'obanga obeera mu church bwe kibanga abeera mu church nga musamize lwaki okkiriza okukolera ku rediyo y'abasamize kati nyina ebibuuzo bibiri kambiddemu mangu ayasoose yabuuza ekibuuzo kirungi abuuza nti natandika ddi okusomesa nti obwanabi bwakoma ku Amosi wampulidde bubi Amosi yatulaga nti Katonda ebigambo bye byonna yabiwanga bannabbi era ku bujulizi bw'ensonga eyo bannabbi bali bagenda dda buli eyeeyita nabbi olwalira abamusamize kuba Qur'an kankuwe Allah subhanahu wa ta'ala ne Bible inakuwadde Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nabi ojirabye Allah subhanahu wa ta'ala aga nabi Muhammad yamutuma nga kyakusasirira ebitonde byonna ate nga ye mubaka yakola ki eyasembayo ekirala muganda waffe kyatubuuzizza tilwaki amaani asoma Bible Bible eno tebakulimbanga nti ani abalimba nti yabalokole wagambye nti abali mu kyaki bonna basamize kati n'akugamba lwaki okolera ku rediyo ey'abasamize tolabanga entegeera etomereganye eno bagiyita Impact FM eno tebagiyita kyaki era eno bagiyita DreamTV okujjako nga era abuuza rediyo era n'abuuza naki nadiyo yabali abasamira okiwulidde ssebo kati moderator gw'oli mulokole oyina emmotoka yo ey'obuyonjo gwe wandokola ngezeza bugeza nedde ekyo sikugeza ogambye gw'oli mulokole kitegeeza okakasiza nti kati nekubuuza gwe wandokola kangeze mukulu mulumba oli musajja mulokole ayina emmotoka ye that is 1-2 ayina essomero li ate ayina ne kyaki kakati bino byawukana kyova olaba tuyita wano nga programu za kyaki zigenda mu maaso eno bizinesi ndala osobola okubeera mu kkanisa ng'oli musamize n'obeera ku rediyo nga toli musamize kino kitegeere bulungi moderator wano bwe tuli ku Impact FM era abasinga obungi bakitabula gwe kino ekintu okiyita kya muzanyo omusamize ali wano gw'olowooza senga yali yabalokole ng'eno rediyo yabalokole omusamize oyo yandize gwe kwata akazindalo kamu wali mu kyaki ayogere omusamize eno bizinesi ndala bampo yali ku line yogera wanji kale kansome message waba taliyo kale bigambo ki Muhammad bye yayogera ng'afa mbuuza basheeka abo bigambo ki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera bingi naye kyasemberayo kigambo yagamba nti ummati Allah n'abeera nga yamugjamu omwoyo ekigambo ekyo nga kitegeeza ekibiina kyange kyali kibiina kyakawuli la ilaha illallah basiraamu yagenda bingi nnyo malayika al-maut ezze okumugyamu omwoyo ku kitanda wali kakati bamugyamu omwoyo yakibuuza yasooka n'agamba Fatuma wangi nawe Aisha oyo anti oyo yazze ye hadith yaleka abaana banekwa abakyala nga bannamwani omwoyo gwange bulira agamba malayika al-maut omwoyo gwange gwokutwala tugenda wa Omuseveni Side agambye nti hadisi zo soko zirekerawo Omuseveni Side agambye nti katusome message Omuseveni Side agambye nti ebikwata ku bafu bya busamize abayogerera mu Bayibuli okugeza nga Ibulayimu, Matayo, Yokaana, Luka, Yakobo, Bayoswa n'abalala bangi bafu
ebigambo byabwe tebiba bya busamize era tebitugasa. Okay. Oyo njagala abeeremu okutegeera. Ye mukoda ategeere. Ewebulanga. Bino tusoma biwandiiko. Saabafu bye bawandiise. Ne byawandiikibwa nga bakyali balamu. Abagenzi. Omuntu bw'aba alaamye ekiraamo kye kitambula. Naye toyinza kuŋŋamba ti omuntu yafudde ali mu ntaana togenda kuwa ekiraamo. Kakati mutubuulire ssebo ani aba akusikira. Novayo noleeta akajanja janjako. Boogera bulijjo naawe. Gikomawo olaba abasamize ndowooza bwe bakola omulimu. Gikomawo ne gyogera. Nti ki? Nti gundi omwana wange ono igwenjagala yabansikira. Kale tugenda kutandikirawo. Waliwo ekyaliwo kyemutattaanya bulungi nnyo kyemugenda okuttaanya. Mubadde mwogera ku Abdallah. Abdallah oyo yalina kye yali asinza nga obusiraamu buno tebunnaba kujja kye bayita Allah. So kyali kyokulaba kye yali asinze ekyo ate akaki hadisi gye mwagala naye gwe nawe leta yiyo oli musabi oli okutuma Abdallah kitegeeza oli mudduwaani kaakati Allah nga tetunnamanya busiraamu kitegeeza Allah oyo nga w'Abawarabu nga wansi yonna senga naffe tumuyita Allah.